Charlotte Kangume agamba nti yasalwako okugulu mu gwa 2018 oluvannyuma lw'okutomerwa emmotoka kyokka okuva olwo obulamu bwe tebuddangamu okubeera kye kimu. Ono nga kati alina ekitongole ki Amputee Self-Help Network Uganda agamba mu kiseera kino ng'abayizi badda ku masomero ayagala okulaba nga buli omu akozesa enguudo afaayo okukuuma obulamu bw'abayizi nga bulamu bulungi. Please buy a helmet for your child. Kuba buno obulamu bwa mwana wo bw'oteeka mu matiga. Yes, you may not afford to get a car okutwala omwana wo ku ssomero oba omuntu anaamutambuza okugenda ku ssomero nefuna helmet woba omutadde ku bboodi. Ono agamba nti omwaka oguwedde baafuna abayizi 15 abamanyiddwako nga bano basalwako amagulu lwa bubenje kale nga tayagala muwendo guno kweyongera. Ekyo kitulaga mbu twetaaga obuyambi. Kitulaga mbu abaana baffe bali mu buzibu bw'amaanyi we tuba tetutaddeewo systems ezo holding accountable abaana baffe nga bagenda kudda ku masomero enkya. Asinzidde wano n'asaba gavumenti ekomyewo enkola ya Automated Express Penalty Scheme eyitwamu okugaba ebibonerezo eby'obuliwo eri abagoba b'ebidduka abamenya amateeka ku nguudo. Nga nsaba eddizibweko mu nkola mu Kampala n'ewalala yonna nga ba-expandinga kuba yali etuyambanga okuba accountable to our decisions on the road. Babakulu okuva Minisitule y'ebyentambula abatalabikidde ku kamera zaffe batubulidde nti bali mu nteekateeka ezikomyawo enkola ya Automated Express Penalty System kyokka nga mu kiseera kino ekyebuuza ku bakwatibwako naddala ab'ebidduka n'abakwasisa amateeka. Gye buvuddeko gavumenti yayimiriza enkola ya EPS mu 2025 oluvannyuma lw'abagoba b'ebidduka okulaga obutali bumativu n'ebibonerezo byali biteereddwawo nga bikakali sako ne speedi ng'esookerwako yali 30 ne ku nguudo ezimu eza highway. Juma Kiria, NTV Akawungezi.